Tubaletedde kayayaana njagala twogere ku migaso egiri mu kayayaana. Mugamba muti abaagala balungi abeekuumira kusenga Faith 256 mwebale kubanga mwekuumirako ate gwe abeerako nga buli vidiyo gye nteekayo odduka n'ogiraba n'okomentinga n'olikinga okola kyattendo nsaba Omukama akumpere ky'osinga okwagala. Abaagalwa balungi bwe tannasubscribinga ofiirwa kubanga wano tuyigirawo bingi nga bw'okiwulira eby'omu kisenge eddagala biki. Leero tugenzeeko mu ddagala. Omwana omuwala yenna oba omwana omulenzi waliwo akaddo ako koolaba mu vidiyo eno ako bakayita kayayaana. Akaddo kano katera okumera mu bisambu oba ne ku makubo, by the way ne ku makubo osobola okukalaba, naye ku bisambu oba omanyi nga ze bayita fields katera okubeerawo. Ate kamera bwe kamera nga kameze wantu kamera nga kangi. Weekwata omuddo guno. Nabagamba nti ebiseera ebisinga tugenda ku basawo abaganda nga tunyoonya eddagala naye ng'eddagala tulireseeyo. Ky'ogenda okukima ew'omusawo unless ng'ogenze kukeberako kuba ekyo ky'olinza obutasobola kyetuusaako, naye ky'ogenda okimayo kyagenda okuwa nga amaze okukebera ddagala. Ate naye alinoga ku nsiko osobola odyenogera n'oliyenga n'olikozesa sitolikozesa mu nkozesa ennungi olifunamu. Ekizibu nti tetumanyi kulaamiriza, ekizibu nti tetumanyi bye twogera. Omuntu anaaba eddagala nga ye anaabe bunaabi kati likole ki? Okitegeera. Naye nabagamba nti eddagala amaanyi gaalyo gali mu lulimi lwo kusaba. Kyova olabira gye bali kuba n'olina abo naye bakugamba yogerirako ebigambo bwe biti. Ate ng'okusaba kwangu nnyo. Nze nabagamba kiringa omuntu agenda wa pastor musabira. Gwe kennyini gw'amanyi ebizibu byo. Gw'oyogera ekikuli ku mutima n'abakayayaana ng'oyagala kuyaayaanirwa. Ogambe nti sikunaabidde bwereere. Oli kayayaana njagala banjaayaanire, njagala kuyaayaanirwa buli wendaga buli wempita. Simple as that. Kayayaana alina emigaso gino wansi. Kayayaana asobola okuwa omukisa. Kayayaana asobola okuteera omukisa. Twogera ku business, twogera ku relationships, twogera ku bufumbo. So bw'oba oyagala mukozesa ng'oyagala mukozesa mu bufumbo, I mean ng'oyagala mukozesa eri omwami wo, osobola okumukwata n'omukata n'omufunamu ensaano. Osobola okumuteeka mu bizigo n'omwesiiga. Awo osobola omukozesa ng'osaba omukisa n'okuyaayaanirwa buli by'oba olaze. Mu mirimu gyo mwe abalina bizinesi ez'enjawulo, simanya ntunda bintu, simanya nina maduuka, simanya nina ebintu by'edduuka, nina like ekifo w'okolera. Bw'eba ng'okolera mu ofiisi nga mw'otuula otunda ttaka, of course togenda genda ng'omansa mu buli ttaka, kitegeeza ogenda kukolera awo w'oba otuulidde. Ojja mmukwata bulungi omuyenge. Omala okumuyenga ofuna kataasa, tokozesa bbaafu. Bw'oba tolina kataasa osobola okufuna akabaketi akatini nga kapya. Woobala okozesa ekintu ekikadde. Okwate kayayaana waffe oyo n'ogw'obukoola bwo buyenge. Mansira oba kola kye bayita okukansira, ng'omansira bw'oti mu ofiisi yo ng'ogamba njagala abaguzi banjaayaanire, njagala poloti zange zitambule, katugambe otunda ttaka. Ate bw'olibanga ttaka just liririmu osobola n'okgendayo n'omansiramu nga bw'oyogera ebigambo bino wammanga. Nsaba abaguzi bajje, nsaba ettaka lyange liyaayaanirwe, njagala buli ajja lirabemu kirungi, njagala buli ajja ng'alaba nti kugamba wano we wantu watuufu weyandibadde. Oyogere ebyo ebigambo ebikuli ku mutima. Sigambye nti koppa, nze ndikuwa example. Sikugambye nti koppa kyenjogedde. Wabula oba tomanyi kyakwogera, osobola okwogera kyenjogedde. But nsikiriza nti gwe aba amanyi ekyo ky'owulira era osobola okwogera ekyo ekikuli ku mutima. Amaanyi g'eddagala gali mu lulimi lwo. By'oyisa ku lulimi lwo bye biba bijja okubeera. Olulimi lwo lwe lupushing oba lwe lusindika amaanyi mu ddagala ly'obuunaabye. Mu abafumbo, kayayaana osobola okumukozesa mu nkumbi yo. Ensangi ziri enkumbi zaawangibwanga. Temumanyi lwaki nti singa awo w'ensonga oba jjajja mukyala eyakuwanga enkumbi. Bino ebintu temubimanyi. Mukeera ku makya ne mufuna obuwero bwammwe oba butawulo bwammwe ne muteeka eyo mu kisenge n'osiimula ono omusajja n'osiimula n'oli. Kyovula ne bw'oba ono ne bw'ogireka emabega oli ne bw'agikozesa tewali kyagenda kukola. Kuba si mpange naye enkumbi empange gye baawanga ebaamu omukisa. Teweetaaga bikolo bingi kubanga siri wano okubalagirira kuwanga nkumbi wabula tuli kwogera ku kayayaana. Kayayaana bamuteeka mu ddagala eriwanga enkumbi ng'akuyambako okubanga omwami wo buli bw'awulira ng'ayoya kwegatta, ayoya ggwe, ayaayaanira ggwe, tatagala. Kayayaana ono tumuteeka mu kyogero ky'omwana omuto.
abazadde abaana temukyabanaaza byogero abaana mubanaaza majaani mumukola skin ekyogero kyo kyemulaba tekiri ku kintu kya kukola skin kyokka kyemmanyi kyebateekamu ekikola skin akalomba akatini kakola skin y'omwana naye ate nga nako kayina ki omugaso gwako nempozi ne omwoloola oguyita mwoloola nagwo gukola skin naye eddagala erisinga erigenda mu byogero by'abaana it's not about skin oba tekiri ku lususumbu okola lususu lwa mwana kubeera ng'omwana w'omutangira kyovula bateekamu eddagala bingi bateekamu namirembe bateekamu akayayana bateekamu bingi naye siri wano kumenya kyogero saagala bva ku mulamwa so kayayana muteeka mu kyogero ky'omwana abajja kuyayanirwa era obeera omutangaaliza future ye gwe omuntu omukulu kuba naffe abantu abakulu wansi nawali nabagamba mufunangayo obudde ne munaaba ku byogero ebyogero osobola okukyetemera oba olinayo abantu abakulu mu kyalo basobola okukikutemera oba osobola okukigula osobola okunoonya omuntu n'akikuguza nze oba okyagala osobola okuŋŋamba nina omuntu asobola okukolera ekyogero n'ekyogo ate nga ku bbeeyi nnungi so bw'oba osobola nga gomanyi simanyi eddagala lyenina kunaaba simanyi eddagala ekyogo kyeki simanyi kyogero kyeki naye nga kayayana tumuteeka mu kyogero eky'omuntu omukulu n'omunaaba osobole okuyaayaanirwa buli wodda tolabangako bantu ku mulimu nga mu butuufu buli mulina emirimu mukwata mirimu naye nga okola naye ng'oluusi omusinga n'experience oluusi omusinga n'obumanyirivu naye nga buli ekijja kitomera ye buli omu ayagala oyo yabamukolako katugambe nti tukola mu saaluuni kambawo example naye nga bakasitoma bajja ne bagamba njagala oyo naye nga woba mutudde mu butuufu olinza okuba osiba enviri n'okumusinga naye nga baga gundi taliiwa tubireke nja kudda nja kukola appointment naye waakiri anansiba olunaku waakiri n'akansolinga ayagala oli lwaki bamunaaza kayayaana gwe n'obeera mu gurupu y'abawala nga gwe atakwanibwa naye nga mukwano gwe buli musajja gumuyita alina omusajja ewaka oba alina boyfriend naye n'aba mukwana luseregende ayaayaanirwa lwaki bamunaaza kayayaana oba si kyo yeesiga kayayaana ono alina emigaso mingi nnyo eddagala lino nabagamba lya butonde katonda yalikola tekuba kuloga towooza nze ndi munaddiini nange nina eddiini era ndi mukyala musiraamu naye eddagala mba sikoze shiriki kunaaba ddagala katonda lyeyakola kubanga era n'empeke zemmira nalyo ddagala kitegeeza siina ddimira nenagamba Allah mponya nedda shiriki kwe kubeera ng'ogenze mu ssabo ne weeraguza naye oba okutta eddagala lyonoonaaba so mulekeraawo okugamba nti sijja dinaaba nze ndi munaddiini nnyo nnyo mwawule okukola shiriki n'okujjanjaba mumpulidde so noga eddagala lyo olinaabe jjajja emigaso giri mu kayayaana kaakati gwe abadde tagimanyi kansuubire nti okitegedde kayayaana ojja musanga ku ttale bw'oba tosobola waliwo abantu abakulu oba abakyala abatunda eddagala ery'obuwangwa osobola obbasanga mu butale osobola okugendayo ne weegulirako kasitankulaze bwe lifaanana n'ogenda n'olikaza n'omala n'olikolamu by'olikozeemu oba n'oyenga n'onaabako kiba kirungi omwana omuwala tolina kubeerawo nga tonaaba ku kadagala wansi na wairo kyova olaba abaana abaakulira mu byalo baba banjawulo ku baana baakulira mu kibuga kubanga ffe ab'omu kibuga twakula bwe tutyo ab'omukyalo jjajjawo yagendanga okunoga n'akuleetera akadagala n'agamba naaba ku namirembe ono naaba ku kayayaana ono naaba ku kifa bakazi ono naaba ku oba okitegeera ng'akufaako kano kateeke mu bizigo bwesiige kubanga bo bamanyi omugaso gw'eddagala eryo munzikirize nkome wano vidiyo yaffe teweerabira kusubscribinga omusajja ajja kuyayaanira naabanga bw'ogamba nti gwe gundi gwe John nze kayayaana ono simunaabidde bwereere njagala onjayaanire nga buli bw'olobooza ku mukwano olobooza nze nzekka nga buli bw'obeera omutima gwo guyayaanira nze nzekka nga bw'okoowoola amannya ge ajja kuyayaanira era ajja kubeera nga abeera naawe omukama abankomire temujjanga okwo vidiyo eno ba audio eno gy'oba ogisanze yonna eba evudde ku Senga Faith 256 jangu ku YouTube yo teekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta butereevu ku channel eno osubscribinge oba otwegaseko bulambalamba bw'omala osubscribinga akadde ako koolaba kanyige bw'oba tokanyize oba tojja funa notification naye buli bwe ntekayo vidiyo bw'oba akadde ko akanyiga oba ofuna notification era oba osobola okujja n'olaba vidiyo empya oba nga tuli live n'obeera naffe omukama abankuumire temujjangu okundagala nnyo bantu Yeah.